Okay, buli omu gyesinzidde okubeera nga togoberera nyongera okubeera nga tenkubuuzako Fahad Pro UG kwe muli likinga sharingirako comment section oluzibira open abo boina comment yo wansi awo tekigenda kubeera nga togisuulawo ne tubeera nga te ensonga twegeyageyamuko nga bwe zibeera zitambula kakati amawulire agengera okubeera nga tetambula nago oba ntandika nago mawulire si malungi n'akamu era ng'omukyala amanyikirwa nga Pastor Aida abasinga obungi mumanyi bulungi nnyo ku TikTok ennaku zino akyankalanyiza ayogera ebigambo ye mukyala ajjukirwa ennyo gye buvuddeko okubeera nga ate munange agamba mbu yagenda mu ggulu eyo n'abako byasangayo ndoza omukyala omutegeera bulungi nnyo bukende olunaku olwaleero amawulire ge tufunye si malungi n'akamu munange yaddusiddwa mu ddwaliro nga si birungi n'akamu era nga taasulewo taasiibewo yali ku mimwa gy'abantu ngenda kubeera nga tembikutirawo osobola okubeera nga tewulira mutabani we ebyasobodde okubeera nga te ayogera ebyasobodde okubeera nga tebituuka ku Pastor Aida n'embeera eriwo saawa eno era ngenda kubeera nga tengezaako okuterawo obutambi obumu ku obwo ku butambi bwebazze nga akola ebbanga lyonna ndowooza wiiki singa 2 asobodde okubeera nga ate abako vidiyo zakola ez'enjawulo ngenda kubeera nga tembikutirawo awo oyongera okubeera nga ate naawe omwewulirirako era nga awe naba nkujjongera kubeera nga tenkuzanyira n'obutambi bulala bungi nnyo maaso awo subscribe nga twegatteko mu butongole oleme kubeera nga tosubwa mawulire kika bwe kitate mubudde komawo n'ensonga endala nnyingi nnyo temubaawo bane bannayuganda bambi mutongere esaala omukyala gwe mumanyi abasinga nga mukadde Aida akedde ku makya ng'azirise ekiro ekigezeza olwaleero abasawo bali mukola okulaba nga ddengulu kati yakamala essaawa 5 tanaddangu azirise ku makya bambi mutongere esaala bane bannayuganda bambi mutongere esaala omukyala gwe mumanyi abasinga nga mukadde Aida akedde ku makya ng'azirise ekiro ekigezeza olwaleero abasawo bali mukola okulaba nga ddengulu kati yakamala essaawa 5 tanaddangu azirise ku makya bambi mutongere esaala muggulu waliyo effumbiro eddene ennyo its like a nation nga bwogamba nti Amerika yonna lyeffumbiro ly'omuggulu muggulu bafumba emmere ez'enjawulo kitegeeza nti bwe tulituuka muggulu tugenda kulya and bafumbira buli muntu alina oda ye okusinziira ku kyosinga okwagalayo best kyebakolera buli muntu kinoomu omusajja omu yakinyumizaako ekyennaku ezo naga nti yagenda muggulu n'alaba effumbiro Yesu nga supervisinga abafumbi exactly kubanga bwe natuukaawo ku ffumbiro nakwatibwa ennaku kubanga okutuuka ku ffumbiro nali nsoose ku bifo ojjukira Yesu we yali agenda muggulu wali we bagamba nti abatume ne banakuwala n'alabika ng'agenda mu bbanga nga balaba ne banakuwala kati n'abagamba munakuwadde because ngenda eri kitange era kitammwe naye bwe siigende omubeezi talijja tasobola kujja so leka ngende nsabe kitange abaweereza omubeezi omwoyo omutukuvu bw'alijja alibabulira byonna n'ebirala bye yabagamba naye n'amaliza ng'agamba ngenze kubateekerateekera ebifo yes kati ku bifo ebyo natuukako Yesu yateekateeka ebifo muggulu soko tubule ku ffumbiro effumbiro libeera lirimu ki sooka kati bwe naava ku bifo ebyo kino kye nalaba ku bifo kye kyandeetera okunakuwalira kufumbiro alyoka ngamba ebyo ebigambo kubanga bwe twatuuka ku bifo muggulu waliwo ng'olaba we tutudde nga kifo kyange kiriko amannya gange na buli kyonna ekiriwo kyange kakati ebyo ebifo bingi nnyo wonna wanene nnyo waayoyotebwa walungi nnyo ebifo bino biriko obupande amannya g'oyo nnyini-kyo n'ebimukwatako byonna kati bwe natuuka ku bungi bw'ebifo ebyo ne neewuunya ne ntegeera nti Yesu bw'ayogera ekigambo eno muggulu kya ddala gyekiri buli kye yayogerako gyekiri n'ebifo ebyo bwe nabiraba nalaba amannya g'abannyini byo abasinga n'abatasinga kubanga bya nsi yonna bya universe nti abasinga sibamanyi ne bemmanyi nendaba amannya agamu nga gaseeseetuse okuva ku bifo byabwe like nga geewunziseemu bwe gati amalala nga gavuddeko gagudde wansi like ku floor amalala nga bagajjiddewo ddala kubanga buli sekendi eyita
buli ka sekendi bayoyoota ekifo. Bamalayika bangi nnyo, buli ddakiika eyita, buli sekendi bajja ne bayoyoota, buli ddakiika bayoyoota, buli ddakiika, kwegamba walungi nnyo nnyo. Kati buli lwe basanga erinnya nga ligudde baliwaayo time. Eyo time bweyitawo bajjawo agamanya ne bagatwala outside of the place. Kitegeeza nti kati amanya go gaba tegakyaliyo. Lwaki amanya go gavaayo? Oba okoze eki? Exactly. Abaana b'abantu tukola bingi Musumba. Tulimba, okimanyi nti n'abalokole balimba nnyo. Omuntu n'alimbira newe nga tewali n'amukuba naye n'alimba. Kati okulimba okwo kubuseeseetula amannya go mu kifo kyo. Bw'oddamu n'olimba nga gaseeseetuka, bw'oddamu n'olimba ate bweweenenya, bwe weenenya nga gatereera. Okay. Yes. Buli lwe weenenya nga gaddayo, buli lw'oddamu okwonona nga keewunzika, bw'oddamu nga tonnenenya nga keewunzikira ddala, weeweddamu nga kagwa wansi. Bamalayika bakalekawo for some time balinde weenenye, bwe kiggwako ekyo ekiseera nga bakajjawo. Ekifo kiriwo okifuna ddi? Okifuna bw'oyatula obulokozi oba kyaliwo nga kiri seeti nga kikyo? Yesu bwe yaddayo mu ggulu okuva lwe yagenda ng'amaze okufa ku musalaba we yasiibula abatume n'abagamba ngenze eri kitange mbateekereteekere ebifo. Yategekera buli ekiyitibwa omuntu mu nsi, buli ekiyitibwa omuntu. Kasaabeera nga muntu yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda nga muntu, tekimatali nga wagyali biki byakola biki byali, ayinayo ekifo. Naye ekifo ekyo yakiteekateeka n'akulinda otereere. Kitegeeza bw'oba tewatereera nga tewatereererako ddala, erinnya bwe ligwa wansi balijjawo, neoteenenyeza ddala, ne bajja ne batandika okusitwawo kintu kimu ku kimu. Kati gwe ekifo kyo wakiraba? Ekifo ekyange gye kiri Musumba. Nze in fact ninayo n'ennyumba bangalo yonna ya gold n'ebirimu byonna, n'akagiko ne kafooko n'akafuufu. Babikulaga? Yesu yantwala mu nnyumba yange ng'ewedde nnyo nnyo. Muggulu waliyo amayumba naye kyeneewuunya, wali abalina zikalina empanvu. Natuukayo ne ŋŋamba bano baakola ki? Waliwo abantu abakolera Mukama. Ate wali ababulumu wali abalina ebifulukwa nga tekirinaggwa kirya nga kyakoneraawo kyameramu n'omuddo. Bannange kati oyo aba ali kuki? Ye omuntu atakola kigendererwa ki wano ku nsi? Ebintu bino byanjawulo, buli kimu kikola kirala. Okay. Naye kati ebikolwa ebirungi bye tukola bye biweereza material, like okusoma Bible, to read your Bible, to pray, to preach the gospel, ebintu ebyenjawulo, okulambula abalwadde, okwagala abalala, ebintu webiti ebikolwa ebirungi ebyetusiga mu balala byebitu ne tuwaayo, tuba tuweereza materials. So si buli mulokole nti agenda kuba, abamu tebalina na nnyumba ndowooza? Tebalinayo na kifo naye nga balokole, nga balokoka bayatula. Kati ekifo bwato kirina okola olwo bagenda mugenda? Musumba, amannya go bwe gatalisangibwa mu kitabo eky'obulamu, oligenda mu nnyanja yakana omuliro n'ekibiriiti. Ekyokulabirako we natuuka mu ggulu, anti natambula mu bifo bingi, naye nkuwa kyakulabirako nti waliwo omukyala yava wano mu Kampala, Uganda. We nali mu ggulu eyo nagenda awali ebitabo, nensanga abamalayika batudde bwe bati, wano wabaawo table, kitabo kimu, bitabo bibiri bisatu, ne side endala bitabo, naye makati waliwo ekitabo eky'obulamu. Ebitabo bino nga ntuuseewo nga nkyayimiridde, ne wabaawo okuwoggana kwe twawulira wabweru w'omulyango gw'eggulu, wabweru wa geeti ey'omulyango gw'eggulu. Omukyala omu yali supposed twogera nga tudda ku purpose. Buli muntu oli wano ku nsi for the purpose.
omukyala omu yali supposed okugenda atwala olukuŋŋaana e Luweero mu ebyo ebiseera 2006 nga waawana e Kampala. Simanyi what happened. Omukyala twesanga ng'azze mu ggulu kwolwo lwe naliyo nga bamalayika, in fact we natuuka mu ggulu mw'ekyo ekifo nasanga ejje eddene ery'abamalayika nga bw'ogamba ejje nga litegeka different things, nga bategeka like nga batika containers n'ebintu ebyenjawulo ebyo nga babireeta ku nsi nga bi-ordaringiddwa for that mukyala ku lw'olukuŋŋaana lwagenda okukola. Eggulu nga bamalayika bategeka basiba bikonteyina we basindika nga buli lunaku luliko bamalayika abakka na biki bye baleeta ne bannyini byo. Olabye bw'otogasa nti waliwo b'ofiiriza abantu bangi otta bangi olemesa bangi. So buli muntu kikola okubeera mu papasiyo. Omukyala ono simanyi kyabaawo naye bulijjo bwe tuba tuli mu kuweereza Katonda tufuna attack n'ebisomooza sikitegeera bulungi naye ataaka y'omubi ataaka like nga bwe nkwataakinga n'enkuziyiza n'enkukuba n'enkulemesa oleme kubeera kugenda gy'olaga kugenda kukola kyonna kukola. Yes, kakati omukyala yatuuka mu ggulu, I mean yajja adduka naye nga yayita eyo mu biwenvu by'emagombe, teyayita mu kkubo nga nze lye nayitamu. Ye yajja ayita eyo mu biwonvu, mu nsenyi, mu bisooto, mu ntalo, nga yatuuka mu ggulu ng'ali bukunya cwe nothing, nga talina wadde kyayambadde. Kakati n'atuuka ku mulyango gw'eggulu. Olutalo lwamulema okuwangula ku nsi naye yalimu emisinde egidduka okutuuka ku mulyango gw'eggulu. So bwe yatuuka ku mulyango gw'eggulu bamalayika bali abateekateeka okujja even ku olwo olunaku nga waliwo abatandise okukka bakkawa ku kifo olukuŋŋaana gye luli supposed okubeera naye ng'olukuŋŋaana teruliiyo. Nga bwe nagambye nti Yesu yaŋŋamba ffe eno mu ggulu tutuukiriza, mmwe ku nsi abaana b'abantu mmwe mutatuukiriza. So bo batuukiriza bwe kyali bwe kiri bwe kiriba, tebakyusangamu era tebamanyi nti byakyuka, bakusuubira okubeera nga naawe oli ku kiri kye yagamba. Yes, ye bannange. So kakati omukyala bwe yajja bamalayika baamulaba ne batandika okugamba, who is that one, why is she here, lwaki azze? Mukebere ne bakebera nga tebalina appointment naye, kitegeeza tebasobola muggulira ggulu. Kyokka yajja ayina ebisajja biri bye nabanyumizaako luli ebiringa ente, feesi za mbizze endala za binyonyi, nga bimuleeta kakaaba nga bimuyuzizayuziza engoye, naye n'atoloka n'ajja bwereere n'atuuka ku miryango gy'eggulu ne bataggulawo because tali ku programu ya ggulu kutuuka ku olwo, ali ku programu ya ggulu kubeera ne crusade e Luweero. Okiraba nti tulina okubeera ku papasi y'eggulu, tulina okubeera connected n'eggulu. So bamalayika bonna ne batandika like kutabulwa, lwaki ali wano nga teffe tugenda, abalala basse, abalala baddako, abalala bagenda nkya okutuusa olukuŋŋaana lwe luliggwa. Ebintu by'abantu babitegese, kakati ye ate atuuse wano, kitegeeza olukuŋŋaana terugenda kubeerayo, afudde. Ekirala nnonzaawo kyenkuwaawo oluganda, abantu bangi emirundi egisinga bajja mu kusaba ne basaba emmere, ne basaba akagato, ne basaba akawunga, ne basaba like nkoyo okulya kawunga njagala ku ttooke, eyo si ssaala. Obwo obutamanya, saba ebintu eby'omugaso, sabira mu kuteesa kwa Mukama, mu kwagala kwa Katonda. What is kwagala kwa Katonda mu kusaba? Okusabira plani ya Katonda. Agamba Yesu bwe baamubuuza tusabenga tutya, tuyigiriza okusaba, yagamba ki? Musabenga bwe muti nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe. Kitegeeza mwenenye, musinze, mugulumize, ate mugambe nti obwakabaka bwo bujje. Obwakabaka bwo bujja bweyagala bikolebwe mu nsi nga bwe biri mu ggulu. Ekyo ye ssaala. Bw'oba ovunudde ye ssaala ngazi
nnyo etegeeza nti tolina kujja mu maaso ga Mukama n'osaba mmere bw'oba oyimiridde mu Bayibuli egamba ebyamagero mmere y'abaana. Kubanga tulina kusabira abasumba, tulina okusabira ababulizi b'enjiri, tusabire abeegayirizi babeere mu bifo byabwe okuteesa kwa Mukama kulaba omukisa. Awo oba osabye bulungi, okwo kwe kusabira mu wiru ya Katonda. Omukyalo oyo bamuyingiza oba yakoma? Omukyalo ebisajja bino byamukwata ne bimutwala, ne tuwulira nga bimutwala awulirayo, naye mu kutuuka eyo ewala ng'akkirira n'ayita Yesu, 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 ng'ate bw'oyita Yesu bikutulugunya nnyo, tebyagala oyite. Kati Yesu n'avaayo gye yali n'ajja ng'akkirira. Kati bwe yali akkirira ebisajja biri amaanyi ge gaabikuba ng'atandise butandisi kuva waali ne bimuta, n'addamu n'adduka n'atuuka ku mulyango gw'eggulu nate n'abagamba mumuggulirewo. Bamalayika ne baggulawo, omukyala n'ayingira ne mutunuulira. Naye awo nkugambye twali awali ebitabo. Yesu tayogera, muwombeefu nnyo, mukakamu nnyo, ali kisookamu, ye tanyega. Kati omukyala ono yatuuka, yalina omuweereza ng'alimu amaanyi wano ku nsi, kubanga yalina oda mu ggulu nga nnene. Oda kitegeeza ki? Bamalayika nga bamumanyi nnyo. Nkugambye yali akolagana n'ejje eddene ery'abamalayika. Bwakola olukuŋŋaana olwe nga bamalayika bangi bakka, ekyo kitegeeza yali so connected n'eggulu. Kakati omukyala bwe yatuuka, n'atuuka ku kitabo, ne bagamba nti bakebere erinnya lye mu kitabo. Yesu n'agamba malayika akebere erinnya lye mu kitabo. Malayika n'akebera mu kitabo, ekitabo ekisooka eky'obulamu, ng'erinnya ly'omukyala teririmu. Naye okiwulidde, muweereza w'amaanyi nnyo, alina enkolagana ne bamalayika abangi, n'ebyakola Katonda abirimu, n'eggulu limumanyi, naye erinnya lye nga teriri mu kitabo. Olwo nga kiki ekyabaawo nga teyayatula bulokozi? Okwatula obulokozi kirala, musumba, tujja kukituukako kirabe. Omukyala ono we banoonya erinnya lye mu kitabo, n'addamu n'agamba malayika, tekisoboka, erinnya lyange liri mu kitabo, naye nga takikkiriza. Emirundi nga 30 ng'agamba malayika nga bw'akebera. Ekiseera kyatuuka, Yesu n'agamba mukebereeko ne mu kitabo ekirala, eky'okufa, ekiyitibwa ekyokufa. Bwe baakebera amangu ddala basangamu erinnya lye. Omukyala ne yeewuunya, n'akuba emiranga, nga kitegeeza alina okufulumizibwa nate bamuzzeeyo ebweru w'eggulu, kubanga buli muntu erinnya lye bwe litasangibwa mu kitabo ky'obulamu bamusuula wabweru. So Yesu yaliwo n'amugamba, olabye ekisa maaso gange, naye nakuwa kino, n'enkuwa kino, n'enkuwa kino, n'enkuwa kino, obadde okola bw'oti, naye ebibala. Owulidde lwaki teyali mu kitabo? Ebibala bitya? Ebibala eby'omwoyo. Nga teyabala bibala? Teyabala bibala mu bulamu obw'obulokozi. Kakati olaba nti okulokoka kulala n'okubala ebibala birala kulala. Bino biri mu Bagalatiya oba? Ebimu ku byo. N'ebirala bingi. Nga kikwanga olw'omuntu alina okuyambibwa? Okwagala, ekisa, okusaasira, obulungi, okwefuga, self control, okwefuga, obuwombeefu, yes, okubeera bingi naawe nyamba. Biri mu faithfulness, goodness, ekibala eky'omwoyo, ebibala eby'omwoyo, obukakamu, obuwombeefu, obulungi. Ekitegeeza ebyo nabyo bw'otabibala birina capacity. Kati osobola okusanga abasumba nga b'amaanyi, naye ng'omusumba, nze nagendako nga nzize nina omutima omumenyefu, nga binsobedde, nga bimpitiriddeko, ne ngamba oba nkola ki ku nsi, woogambira nti naye kangende ndabe musumba.
akulabemu wakiri ambulireyo ekigambo mpulire nga nkyayina omugaso we namutuukako ya musumba nakola wati nazaawo endabirwamu ey'emmotoka ekyo kibala eri omuntu ayagala okwetta. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ngali wala manetaze enamba yange yenu eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.